webale kubanga wekumidde ku Babi Television Uganda. Of course yena josinzira okubanga ogoberera omukutu guno. Tweyama okubanga tukutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Gwenno mpya ansabye osubscribinge, olikinge, osharinge era otekeko n'akadaako osobole okubanga ofuna amawulire gonna ge tuba tutaddeyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero essaawa zino zennyini era nga nakagafuna essaawa zino nenzija nga batuuseeko obutereevu nnyo wano ku Babi Television Uganda nga wenneeyama. Waliwo ababaka b'ekibiina kya NRM abaagala okusala eddiiro badde mu kibiina kya National Unity Platform. Balina ensonga zaabwe nnyingi nnyo ezibaluma era zeboogedde olunaku olwaleero era nga ngenda kubanga nzikunnyonnyola maaso kokkaawo katono nnyo, naye nga bano bo basazeewo bajeemere mukama waabwe akussa n'ebiragiro bye bagamba nti weewaawo bityoboola ssemateeka w'eggwanga lyattu erya Uganda. Ensonga emu ku ezo azengenda okuba nga nkutegeezaako ababaka bano ze babawadde bwe muli Museveni okubanga ayagala okusikiza mutabani we Muhoozi nga pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda. Bano nno bo bagambye nti kafuuwe tebagenda kubanga bakikkiriza era bwe batyo bakwegatta ku kibiina kya National Unity Platform basobole okubanga bazoganya. Bano nno bakulembeze babadde b'amaanyi nnyo mu kibiina kino era nga weewaawo we batwegattako mu kibiina kya National Unity Platform weewaawo twandibanga tufunye abantu abakuukuutivu mu nsonga z'ebyobufuzi, weewaawo gyandiba emisota nga mpuuga. Bano nno kuliko Theodore Ssekikubo ono ng'akiikirira abantu b'Erwamiyaga County nga kossa ne Barnabas Tinkasiimire ono nno nga weebuyaga West. Be bavuddeyo olunaku olwaleero ne bagamba nti kafuuwe ffe Muhoozi gw'otusibako tagenda kubanga atufuga, bo tebagenda kubikkiriza. Balumye n'ogwengulu era bingi nnyo bye bongedde okubanga bategeeza mukama waabwe Pulezidenti Museveni okubanga avaayo annyonnyole bannayuganda lwaki ayagala okusikiza mutabani we ate nga ebyobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda si bya nsikirano nga Bwakabaka. Kati nno bingi nnyo ebikyagenderera ddala mu maaso era ba MP be bamu bavuddeyo ne bateeka Parliament ku nninga abawe ensonga lwaki Nabbanja yasobola okubanga agyongezaayo Parliament ye yawa order okuyita mu Speaker. Nabbanja yatowa order ng'agiwa Speaker Anita Among asobole okubanga ayongezaayo olutuula lwa Parliament lwali lwakubiri ndowooza olwa wiiki ewedde. Nabbanja we yawa order nti Parliament ewummuzibwemukko okumala akaseera akatali kagere era nga waliwo ensonga nnyingi nnyo ezibadde zikyagendera ddala mu maaso n'ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa ababaka ab'enjawulo abali ku kibiina kya NRM naddala abo abalina ekirowoozo ky'okubanga bakyusa ebifo byabwe okuviira ddala ku ludda olwa NRM okudda ku ludda olwa National Unity Platform. Ababaka bano basazeewo okwegatta ku mugendo gwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi oluvannyuma lw'okuvaayo n'ateeka Speaker Anita Among ku nninga okulaba nga annyonnyola omusimbi gw'omuwi w'omusolo ogwazuuliddwa nga gusasulibwa abantu awatali bakozi ba gavumenti naddala awatali bakozi ba Parliament nga bwe kiteekeddwa okubanga kirambikibwa. Era okusinziira ku Honorable Joel Ssennyonyi agamba omusimbi mungi nnyo ogusaasaanyiziddwa ku bantu abatamanyikiddwa oba lw'ensonga nti yazudde nti waliwo akawunti eziteekebwako ssente era nga Anita Among Speaker wa Parliament yaforginga abantu abo ab'ekifere n'ateeka ssente ku akawunti ezo n'oluvannyuma ye n'agenda n'azeggyirayo. Era okusinziira ku ebyo ebyazuuliddwa biraganga Speaker Anita Among wafuna $2,000 eza dola. Wano mu za Uganda ziba miliyoni katubalemukko wano $2,000 eza dola
ziba mu miliyoni nga 12 11 kitundu awo ku 12 ye Anita Among zaafuna buli lunaku nga allowance ez'obwa sipiika. Kigambibwa nti era ensimbi zino asingira ddala w'ozigattagattamu okuwera omwezi asingira ddala ne pulezidenti wa ggwanga lya America omusaala gw'afuna. Nkiddamu w'ogattagatta ssente za sipiika Anita Among zaafuna buli lunaku bw'ozigatta okutuuka omwezi mulamba afuna omusaala ogusinga n'ogwa Joe Biden pulezidenti w'eggwanga erya America. Okiwulidde gwe munnayuganda? Naye nga mu ddwaliro bagamba temuli ddagala, temuli ssente, nga bwe bagamba nti Parliament terina ssente, Uganda terina ssente, basiba beewola wano enkya n'eggulo, naye nga ssente ze beewola ekyamazima ebintu tebabikola. Ebintu tebabikola, ssente bakola kukozi gwa kubanga bazibba bubbi kuzikolamu byabwe na kusanyuka na babba baabwe. Era bingi nnyo bye ngenda okuba nga nkuleetera mu vidiyo, ndowooza egenda okuba nga eddako, naye eno ebadde ya kukutegeeza nga waliwo ababaka abenkutegeezezzaako abagala okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform olw'ensonga nti si bamativu naki mukama waabwe kyabateekerateekera. Bingi nnyo ebivuddeyo ne biraga nga Museveni waateekateeka mutabani we Muhoozi okubanga amuleeta mu kalulu, wabula waliwo n'ebyo ebigenda mu maaso okubanga byogerwa mbu Museveni ne Muhoozi bandigira ku ballot paper ey'akalulu ka 2026. Gwe nange amaaso tugeegese, wabula kye tulina okukola tulina okubanga tuyimirira wamu ate mu bumu obw'ekitalo nga bannayuganda okulaba nga eggwanga lyaffe teribeera lya nsikirano naddala mu bakulembeze ekitabadde ngawo mu ggwanga lyattu erya Uganda okuva ku mulembe gw'abajjajjaffe. Waliwo bingi nnyo ebitambula amawulire, wabula mangi nnyo simanyi oba gonna sisobola ekyamazima kubanga nga kuwa mu vidiyo emu, naye waliwo ebigambibwa okubanga baleeta etteeka mu Parliament eriba likkiriza ababaka bano abali presenting abantu basobole okubanga be balina obuvunaanyizibwa bokka okulonda oba okusalawo ani agenda okuba pulezidenti w'eggwanga lyattu erya Uganda. Bino bizze nga byogerwako era nga amuwulira ababaka ababatukiikirira mu Parliament nga babyogerako naye nga tebabiggusa bulungi, wabula okusinziira ku gali mu nkuubo of course galagira ddala nga abakulu bano we bali mu kuteekateeka etteeka lino lisobole okubanga liyisibwa nga 2026 tannatuuka, kubanga ko ekyamazima akalulu baakatidde dda, kubanga baakatiridde ddala mu campaign olw'ensonga nti luli COVID ye yabayamba okubanga bagezaako okufuga abantu n'omukono ogw'ekyuma nga beekwasa COVID-19 ataaliyo. Mwabiraba birungi nnyo nga balemesa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba campaign mu open places olw'ensonga mbu baali beekwasa COVID nti agenda kubanga akwasa abantu bangi nnyo obulwadde buno, wabula ku luno tewali kyakwekwasa kyonna. Tugenda mu race, wabula tetugenda kubanga tukkiriza kubanga Parliament n'abo bammemba ba Parliament be tulonda okutukiikirira okubanga be batusalirawo newankubadde nga twabalonda, wabula bye batulazeeko ko obulazi nti tebalumirirwa muntu wa wansi yabalonda, yessaawa naffe bannayuganda ababateekayo nate tubajjemu obwesige. Honorable Joel Ssennyonyi alina ebintu bingi nnyo byazudde ku Speaker Anita Among ku byekuusa ku nkozesa embi y'essente z'omusolo. Mu vidiyo yaffe egenda okubanga eddako ngenda kubanga nkuleetera lisiti y'omusimbi gwonna Anita Among wabadde asaasaanyiza ku akawunti z'abantu. Ekigambibwa okuba nti abadde nga afera bufezi mannya g'abantu nti era ekyamazima babadde tebaliiyo. Ensimbi zino bw'abadde nga aziteeka ku akawunti ezo, wabula n'ayita amabbali n'agenda n'aggyayo ensimbi zino. Nzija nabyo mu bungi nnyo wano ku Babi Television Uganda. Ky'oba okola likinga, subscribinga, sharinga tusobole okubanga atutambula ffenna. Gw'omupya naawe subscribinga, sharinga, bw'olikinga vidiyo eno n'okommentingako esobola okubanga etuuka ku munnayuganda gw'oyagala
atuuke naye asobole okuba nga afuna ensonga zino nga bwe nzikutegeezezzaako. Kale munansonyiwamukko Oluganda ndowooza bwe lutyo lutyo, naye as long as otegedde kye mbadde angezaako kuba nga nkutegeeza. Kale sigenda kuba nga nsukka wano, ndowooza kanzije mu vidiyo eddako n'amawulire ga Honorable Joel Ssenyonyi. Bingi nnyo ebizuuliddwa bye ngenda okuba nga nkuwa, wabula go amawulire mangi nnyo. Ky'oba olina okukola kuteekako kade ako ku profile ya Babi Television Uganda osobole okuba nga ofuna obubaka bwonna bwe tunaataddeyo ku mukutu guno. Kale kankome awo, ndowooza tunasinkana mu vidiyo zaffe zigenda okuba nga ziddako maaso awo. Inshallah.